bannange. Nze mundeke neetuukidde n'ewakasooka etuule. Ate gwe ewasi. Baayi mmwe nja baddira. Oli mu vibe bulala. Oli ate mukazi? Njagamba ota. Nyam, Eva in the vibe. Be back. Thank you. I'm tired. What are you for me? Had gone to look for money. Then you'll let it there. Yagala ki? Kyoyagala. Yala kutwala out leero. Ninayo deal wali ekisajja kinfunye tugenda out leero. Yeah. Mama. Oyogere ne ku by'ekisajja. Do you know that Ben have our name? Ben. Of course Ben gwomanyi. Ben yomanyi bano. Ono kasiguza bakazi. Ate no wonder yeewakanye. Yeewakanye eki? Olubuto alwegazi. Okimanyi, he knows that you don't know everything. Alabye ekifaananyi kyo. He was like, hey, ono sister. But nabo abantu lwaki tebamanyi level zaabwe? Okitegeera? Nga wasobola okwagala Mark. Ate yasinga Mark. Mark was able to rent a house for himself. Naye Ben. Ben gwe bakyasuza kwegya emyaka gy'alina. No, Ben kati nokimanyi kino he has a house. Simanyi oba ye. Yakuula. Tobimanyi. Kozi byeshoga mami. Mukazi watwalira ffenna. Nkimulangidde wano eno ne mugamba amanyi kweza abantu. Yali ekishuga kyonna nakimalako ssente. Ali kunsaba ssente mb'okunoonya Mark I give him 250. Asooka muleti. Ate already nasooka ne mwako 500. Almost kati the man I'm looking for. Zonna zibeera mu. Oba oli mu ddiiri yonna ne Ben. Omanyi ebiseera ebimu. Oteddira otya okuddira embwa bbiri n'ozigatta wamu zinakukolera ekigaso. Zonna ziba zijja kuboggola bubogozi. Kati waliwo Ben waliwo Mark. Beebamu. Ben waba asobola oleeta Mark. Asooka muleete tuleke tumuwe ssente. By the way, luli tewaliwo, as I told you, nange yanenoonya Mark. Nemusanga mu kyalo, kozi era bwe neyampa information. I went there, Mark nemusanga, oba yali avaawo. Nemukwata, nemusiba. I remember gwe yankubira essimu nali ku ssimu nga njogera. Okukyuka okuddamu nga Mark wange. Mark nga yayiseemu dda. Nekijja eno nekigamba mbu kyampa ssente zange. Mark? Ye yagamba Ben tino yampa ssente zange. Nengamba naye omwana oba njagaza ati. Taagala kunsasula. And besides that, by the way, those ssente si kintu kikulu. But omanyi abantu abamu baba beetaaga oyigiriza ensonga. How could you take someone's money like that? Nga tolina kyokoze okumanya abaana abo obulenzi b'ennaku zino baagala ebyobwereere. Kati nkubulire. Ben, tumuwe last chance. Wanaalemerera oleeta Mark. Naye ze wamuwa alina zisasula. Nze teweekooya nabo. Wanasobola oleeta Mark, well and good tujja muwa balance. Ate wanaatuteeka ku pressure tetuzimuwa. Nga kyetufunye kyetwagala tunazo kifuna. Naye wanaalemerera oleeta Mark. Nga bandekere. Ajja sosula z'omuwadde. Beni mwangu wafuna. Olaba otya Mark netufuna plan. Kozi sisuubira nti ono olaba bayinza okuba they are in touch. Asobola mugamba nti kati ajja. Naye nina ddiiro. Lwaki tufuna plan ndikoyo Mark? I heard about your birthday. Yali ya kisero. Simanyi nakumanya. Remember you're looking for him as well. Yeah, kati ate uyo omwana. Kindekere. Nina plan B. Gwe kindekere. Pamu time ngenda kuba nkugamba. Really? Okay. Lesitudde. That's why I love you. Sisters for life. Bannange. Okyanyigidde? Anyigaza. Nsobola okunyingira. Thank you. Wanangozuka wetegeke tugende out. Ngambe nina deal. Yeah. Tugenda?
Weesale buli bwennyini. Are you sure we are going? Ndolooza nkulimba. Kati na kwambala. Tugenda kwambala red. Red. Yeah. Is it a red party, white party? Weyambala tugende. Tonneesiga. Not that I don't trust you. Atenga tu. Heels kama mulimu yambiriko. Tekako kamba. Mulimu okuyiriba. Waliwo okuyiriba. Tekako kamba siza. Tewali alikusonyiwa mwana. Dress ni dress ya red. Wanyambala skirt. You red? Is it red? Yeah. As long as it's red. Tall, short. Short. How short? This. Kanagenda kwambala ko mama. Kugamba buli asanta. Yangu wali. Yes, sir. 256 big doctor. Did you see? Like I'm chicken. I'm just bored. Do you have music on your phone? Where's my phone? Tewali wakoliti. Mulimu ka flash. Wakuliko akagambo mmodi kubonye. Aha. Just wait.
That's it. See, where's my phone? Yeah. Yeah. One. Yeah. Yeah.